kati bwogala w'ensonga ne ziwona. Abaganda bagamba aluggala y'alugga. Tuyinza kwongeramu bakwatemu. abavubuka simanyi kye tuyinza kubako. bonna abavubuka information yatanga naye kino kirala kyekintu ekimu. Simba. N'abakulembeze abakadde tubagoye sente z'abavubuka tebatugamba nti zajja ate tetunaziraba. Kinene Najibu nvira mu PG District mu wadi A Police Center nesimbawo ku kifo kya Sports Minister ku level y'egombolola ne level zigendera zonna najjanga nesimbawo ne ku level y'egombolola tetwafunayo wadde n'ekikumi teri sente nemu gye baatufunirako yadde n'emu erina okutuyambako mu kulonda kwaffe mu kalulu kaffe ate nga sente ezo batugamba bakulu zajja okitegeera sente batugamba zajja ne tetwafunayo wadde n'ekikumi teri na muntu n'omu yesimbawo ku level ya gombolola gwe bawa sente ate nga sente batugamba zajja. Esente batugamba zijja ku akaunti ya district nezikira banene bali gestura bona be bavunanyizibwa ku sente ezo. Madamu Sophie kitegeera be bamukuba balina tufunira sente ezo era nga newe twogerere saa zino etwajjidde bwe bali mu office omwo ne baganya ofuluma okitegeera bwe babanga be bakola byonna byali mbulukufu lwaki balemeddeyo ne mu office besibiddemu balemeddeyo tugenda vaano nga office tugisibye kitegeera Wabanga kyene yavaayo na petitioninga ki era bagenda batya ogenda otomala genda mu gazeti ne basobola oba bweya mu misakeno yali genze yayisabye ddala eriwo ogenda okukola petition. Powers to the children you can put it off. First leave it. Songa za NRM kuba NRM mpije egenda Mweba kulembeza abenja mweba kulembeza abantu sente za Linda foto kwa milioni 5 za kwata byawa bana njagala tubeere bantu era tuli bakulu ate wanga mweba kulembeza abantu abaleero sibanja abaleero ate mwina bannamwe banja bakola mwina bannamwe banja bakola ababakkiririzaamu kyembadde mbasaba togenza kukusibira owaayi tulage ekigaana oba basiba oba tusibawo wofeesi tugisibe naye nga tetukoze mawulire ate gayita mu Uganda. County district ya NRM sosia chairman wabavubuka chairman wabavubuka yes abavubuka batwe kwa accountability mugala kugula oddi lwebanetereza tetusobola kuddamu kugulawo kitebe kino ng'omuntu omu alangiridde omutuufu yalangiridde n'omubbi
omuntu amutasobola yimira nti ono omubbi alina maana alangirira omubbi bwe banaava mu ofiisi yaffe tujja giggulawo bebavumaganya NRM ne bagaa nti abavubuka tetwagala NRM nga abavubuka tuba tujagala kakino kye tukola katubalage nti nga ffe abavubuka twagala nnyo NRM n'okusingako kuba ffe future ya NRM ekibiina kya NRM President Museveni yakitandikawo kugwa yakitandikawo kutambula tweyanze tegeera twagala bwenkanya zino zensonga lwaki tusibyawo ofiisi ya NRM twagala abakulu mugolokoke mujje mumanye ekiri mu mpigi kika abakulu leero ayogera kigambo kirala enkya n'akyusa ng'alina kigambo kiki tunaabeera tutya n'abakulu nga ffe tetumanyi naki kigenda mu maaso batubuzaabuza naffe abato abali ku gurawundi n'avaayo n'agamba nti omuntu mubbi n'akakasa nti omuntu mubbi n'ayita ne DPC n'ayimirira mu maaso ate n'avaayo n'agamba banna NRM nti ono yalina fulaaka tetugenda bikkiriza nga ffe abavubuka abaagala progress ya NRM twagala stability mu NRM tusaba abakulu bano tusaba President Museveni Tadongo Richard Chairman Kawesi muyingire mu nsonga zino ate Chairman Kawesi bwe tukusabira ddala abakulu b'olunda mu ofiisi eno tewateerawo mu mpigi byozimba bye bazimbulula baleeta batya abantu ababbi n'atukakasa nti omuntu mubbi ate olumala n'agamba nti alina fulaaka gyabaddewo mu byokulonda omuntu n'avaayo n'abagamba nti omuntu mubbi nga tugenda kuyuna bannaffe bali abannuupu mulowooza bo bagenda tandika naki nga bakutte fulaga beera gwe bagamba nti mubbi ne bamuwa fulaga bannaffe bagenda tandika nga bagamba NRM tuli babbi kyekibuuzo ekiriwo lwaki bakwata omuntu gwe bagamba nti mubbi ne bamuwa kaadi kyekibuuzo kye twagala okumanya lwaki omukulu teyadda ku gurawundi n'atubuulira nti omukulu ono kituufu si mubbi twamuwadde kaadi neyanziza abantu abatwala ssente tebatuwadde accountability bw'aba yalina ebyalo bimeka oba 8 oba alina ebyalo 3 oba 5 oba 4 oba 10 twetaaga tulabe bavubuka kiddala mulimu abaazikuna abali wano ekyo kye twagala okuva eno ddeboozi erimu ezo bwe zaggwa twakuna ssente ez'emiruka buli muluka era abavubuka bakuna ssente waliwo abazikuna ssente endala z'amagombolola kati gawadde tugenda ku level ya district waliwo yafunye ku ssente z'amagombolola kakati twagala mwami Sunday Finance ne admin kitukoze bubi tebaliiwo naye tubadde twagala okuba questioninga mwami Sunday waali ajje twagala atuwulire ku ssente ezo kubanga yes twagala okubalambulula wamu n'okuti ssentebe eyalondebwa oba eyalangirirwa ku ntebe ya LC5 Wampigi district olwaleero tuzze wano nga twagala okulaga obutali bumativu obwakoleddwa registra wa NRM ku kitebe kya Mpigi district yavuddeyo yannangirira ennaku z'omwezi 24 omwezi guno nga ssentebe wa LC5 akwatidde NRM bendera era n'avaawo nga amaze okubeera ng'ategeezezza abantu bonna ddeeke n'abantu bonna abaaliwo then ng'ate ennaku z'omwezi 3 yagenda n'agenda ku kitebe ate n'alangirira omuntu omulala kati twebuuza nti registra mateeka ki agamufuga okubeera ng'asobola okulangirira abantu ababiri already Mr. Kyeyune yali ya petitioninga mu tribunal n'ateekayo petition ye era nga tukakasa nti wiiki eno bagenda kubeera nga batuyita kati ate registra omwami Buye yatuyita n'ayita ddeeke nga tewaliiwo wadde n'obuwandiiki oba wadde ekiwandiiko ekigamba nti babayise ne tugenda ku kitebe twasangayo omukulu gwe bayita Kinobe n'atutuuza bwe twamugamba nti ate nga Kyeyune yali amaze petitioninga nti yali tabimanyi n'agamba agenda kubala bululu ne tugamba okubala obululu ki bw'ogenda okubala ng'okulonda tekwaliwo ate nga ne registra bwe yali ku district yali alangirira omuntu eyayiseewo anopposed kubanga ba candidate abasatu baali bamaze okufuna ssente
ze babawa ne bawandiika n'ebbaluwa okwali mwami Cyrus Baker, mwami Kyeyune David, ate neyasembayo okuvaamu yali Lubega Faruku ng'alabye bigenda maaso si birungi. Then kaka twebuuza nti ate nze yali asigaddemu ate ojja otya atolangirire omuntu omulala. Olwaleero abantu bangi babadde bankwestioninga kiki ekiddako. Njagala kubategeeza nti twetaaga bwenkanya eri President Museveni. Ensonga z'empigi oziyingiremu kubanga tulabye nti abantu bangi kati bano tetumanyi oba birowoozo bye bikaddiye oba kiki oba ssente nga corruption yayingidde mu NRM tetumanyi nti olwaleero tosobola kuddira muntu n'ovaayo nga gwe registra n'olangirira abantu emirundi ebiri. Ekyokubiri ekitebe kyaffe engeri gye babadde balaba mu NRM ate kati babagize emabega bwe tuba nga tujja kubeera chairperson wa 5 ng'oyagala kulwanisa nguzi ate lwaki enguzi etandikira ku muntu gwe mugenda okubeera nga mulonda. bwe batyo ng'oyo bwakoze muli bakulembeze togezaako kusibira abantu munda. Bafulume bakirembese bamanyi bye bakola babikola mu bajja abange ebigambo mujja kwogera bingi naye okwogerera egisikusinga ate obukulembeze omuntu oyimirirawo bulungi fere tuyinza kulaba kikyamu abantu bali bwebabaga batyamu okugalawo tekitegeeza nti tubagolodde tekitegeeza nti tubagolodde naye nze kyembagamba ekigambo kimu nti abaganda bagamba nti nanyini kigwa yakola ki nga tuyingira ebyalo batuweereza miliyoni 35 okuva ku secretariat. Twagala tumanye zaalagawa ne tugenda ku miruka abafraga beera ab'emiruka ne batuweereza miliyoni 10. Twagala okumanya nazo zaalagawa abavubuka akyabazifunako. Tusaba abakulu mu NRM yaffe ey'empiki adimi registra n'abalala bekikwatibwako baveeyo batubulire ssente z'abavubuka zaalagawa. Ne tuyingira ku magombolola abafraga beera ne babaweereza ssente zaalagawa. Tusaba abakulu baveeyo batubulire ssente z'abavubuka ziri luddawa. Tusaba ku accountability kubanga ffe abavubuka abali ku ground tetufunangako yadde 10 batuwe ku accountability zaafunibwa bavubuka ki nga ffe abavubuka abali wano abeesimbawo ssente ezo twazirabako ate nga twali bafraga beara aba NRM. Ssente ezo baani abazifunako era baziwa baani. Kyetusaba abakulu baveeyo batunnyonnyole batubuulire nti bannammwe bwe bati ne bwe bati era mmwe mwali temuteekeddwa zifunako. Foomu ekulangirira eyo ekakasa ngenda kugikuwa Lwakutaano Friday siba kyali basebo ne banyabo. Foomu eyo Manisuri wayita ennaku ngazi izo nti ate babayita ku secretariat wawaaba omusango bakola petition nti ono awalangirirwa atya nga ate oli yasinze obululu nga balaga ono oli yafuna omutwalo simanyi kumu meka ng'ono ali muba mu lusango mukaaga awo bati kitegeeza kyena yalina okwemulugunya ate nga mwami bwe yakola ki yalangirira mulala. Twagala kutegeera mwami Buye yayita mu kawaayiro ki akasazaamu candidate bwe yawangula bwe yalangirira ali unopposed. Era twagala okutegeera mwami Buye yayimirira ku magulu ki agakanga balo okutuuka ogenda ku secretariat okwegaana byeyogera wano. Mwami Buye yatuuka ku secretariat n'agamba nti yalangirira ani Muluya Manisuri ku gun point nti yakakibwa okulangirira ebyo bye yayogera wano. Chairman Kaweesa n'abaaliwo bamutiisatiisa ne bamukako okwogera ebyo ebigambo era n'agamba si ye yabyogera nga ye wabula okutya n'okukankana kwe kwakola ki kwe kwamwogeza ebyo. Twagala Nyondo Maliseri nga nva mu Lukagwe Buseese Kayabwe Town Council ku nteekateeka eno ey'obululu bwaffe abavubuka. Nze nesimbawo ku bwa General Secretary ku Kayabwe Town Council era akalulu nenkawangula naye nga
bw'omuwulidde bonna abakulu we boogedde nti ssente zajja nga mitendera ez'enjawulo twasooka ne tulonda ku byalo ne tumanya ne tugenda ku miruka ne tugenda ku magombolola wali ssente zasobolanga okujja ku byalo ne ku miruka zajja naye bwe twatuuka ku mutendera gw'eggombolola ssente ezo tewali zakola ki zalabikako akalulu bwe kaka ne twogerako n'abakulu abatwala ebyokulonda mu Kabwe Town Council ne batutegeeza nti ssente ezo zigenda kola ki ssente zigenda kujja engeri gye baali bavudde eggulo limu mu kalulu ka Bawomani MP ne bagala ssente bagenda ziteekako kikeerezi naye n'okutuusa kati okulaba nga ssente tezirabikanga lino eddoboozi lyange ligenda eri Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nti abantu b'osindika ku ground wansi okubanga batuusa saaviisi mu kibiina kyaffe ekye-NRM be basudde enteekateeka z'NRM mu bitundu byaffe singa enteekateeka basobola okuzituusa ku bantu NRM yandibadde waggulu nnyo era abavubuka bangi bazze olwaleero okumanya bamanye ddala ebigenda mu maaso mu NRM bye biki esente z'abavubuka nyingi zajja naye abavubuka bakomplaininga bankwestioninga sente zaabwe tebazifuna zalagawa ekirala kwe kubeera nga ffe twagala okubeera nga NRM ekoma mu bavubuka President Museveni ayagala nnyo abazzukulu nze akulira abazzukulu wano mu Greater Mpigi Butambala Gomba kati tulina okulaba nti abazzukulu betusoosa okusoosowaza bwe bavuddeyo ebifo nga balina ebifo bye beesimbyeko ate tubakwateko bano abantu abatusingako emyaka ate baleke kubeera nga ate bakuba bikono bavubuka abavubuka mulina kubayita ne mubeera nabo ne mubagamba ebyokkola era ne musobola okubeera nga kubanga emiti emito gyegigumisa ekibira olwaleero emiti emikulu bwe baba nga bagisala emito olina okuba nga gisigadde nga gitambula ekibira kyongere okugumira wabula si kubeera nga abavubuka basobola okubeera nga batukuba ebbali n'atekoze petition nga mpakanya ebyo byonna mwami bye byakoze era nkakasa nti president yatugamba tribunal yokka yegenda okubaako kyekola ku nsala y'emisango yonna era nkakasa nti bwe n'abanga tekoze kyeyina kukola fe tujja kuyimirirawo era mu kalulu weetuli abavubuka mbakubiriza nga LC5 tujagala ate tugenda kugitwala tulina okubeera nga generation eriwo tumanyi kye twagala tusobole okukyusa Mpigi yaffe basobole okubeera nga bagyeyagaliramu nga abavubuka abakulembeze NRM mu Mpigi district era abagala NRM okugiraba ng'ekula ng'etambula nga terimu yadde ekirumira abavubuka erinnya yenze Natembo Shamiru omugazi omukulu genda okujja tegeeza senga tetwekubira nduulu security netategeera president natategeera sente ezo nazo tuyinza obutakola ki kakati lyeddoboozi twagala okussaawo olwaleero ensonga endala njagala mbategeeze nti waliwo obutali bumativu ng'ennaku z'omwezi 24 ku kitebe kino ekya district mwami Buye yayimiriraawo n'alangirira mu Luya Mansur nti yakwatidde NRM bendera era nga tavuganyiziddwa wewayitawo ennaku 5 yajjanga abuzaabuza mugamba gundi yange eri wadyara ngagamba lindako ogenda gifuna ku lwokutaano lwali tetunatuuka n'agamba afunye essimu babayese ku kitebe ogenda ku kitebe waliwo abantu betwasangayo naye nga si ba tribunal kyeyunenge ennaku z'omwezi 25 yapetitioninga n'apetitioninga Mansur okubanga atwala obuwanguzi nga kulaga beyala bwe twatuuka eri waliwo kakokasa akaali katudde nga bagamba ate kuteesa waliwo obululu bwe tulina okuddamu okubala kwaffe bululu ki obwo obutaabalirwa wansi era twagala okubuuza wa gye baalonda bw'ogenda n'otulira ddala pombu zajjanga nga bagamba order from above be baani President Museveni okubayo n'agamba nti tribunal ebeere waali kyerino nga bwe yakola petition negenda mu tribunal ye yali erina okutuyita netugamba nti ababayise hearing ya leero bawulirize omusango kyerino gwe yandoopa oba gulimu oba tegulimu kubanga nkakasa ebitundu byonna ebisinga tebyalonda bwe tugenda mu Kamengo osobola okusanga polling station y'emu ng'eriko obululu 1,100 baavaawa batuwa ebifaananyi obululu 1,100 gye baalondera 5,000 mu polling station y'emu ng'eriko abalonzi 5,000 beebaluwa ng'abavubuka tetusobola kukkiriza kubeera ng'ebyo bijja ng'olwadde tufunye n'ekifo
ekisobola okutuyamba okubayambako abali mu bukulembeze abavubuka temulina musaala naye nga ndi ssentebe wammwe wa disitulikiti nkakasa nti ne ssente ziba zijja kuba mumanyi w'envudde mumanyi kye muyitamu yenza asobola okubeera eddoboozi lyammwe n'okulaba nti ebifo byammwe bimufunye ate musobola okufunamu kati ate namala n'agamba erimba kulu mubamuteekako pisito yarangirira mbu ali ku nninga bamukaka zaali luddawanga zaalibaawa fe bajuliza abaaliwo abavubuka nga bwe bugimanyi bawulira ekintu ekiri obuwulizi bo basaakanya busaakanya nga tebamanyi kiki kigenda mu maaso banga ekisinza obanyiiza nti sente z'abavubuka tezajja ez'amagombolola naye nga sente ezo mu Uganda yonna tezajja kitegeeza n'Empigi district yafuna sente ezo. Twali mu kakiiko akamu n'abakulembeze ng'era babuuza sente ezo nemba nnyonnyola ne bagamba kankubire mukama wange kweti kwota atubuulire ekituufu nga namwe muwulira. Nakuba essimu yali rawuti n'agamba ati hadimini nti sente ezo teziriiyo. N'olwaleero nkubyeyo ssimu nga ndi mu kakiiko akabakulembeze b'amagombolola kyamaani waabwe abaddewo akulira amagombolola omwenda mukulu Robert Makumbi nekubayo ssimu era headquarter eyogedde kati nga ssimu eri rawuti ti sente ezo teziriiyo tezajja. Naye bano abavubuka bo beeyisanga abavubuka nga bo bamanyi nti bo bagenda na kiwendo abaduumira oba yaani naye nga ekikulu y'ensonga eyo yokka. Bo baali bamanyi nti zajja nga tetwazijja naye tewaali sente n'emu ejja ku levo y'amagombolola neyanzizza nnyo sente. Okusinziira ku myaka gyange siyinza kubuzaabuza sente ez'ekika ekyo nera ezikwata ku pate yaffe ekyo tekiriiwo mu Mpigi. Era Mpigi disitulikiti ebadde ekwata kyakubiri mu ngeri y'okutambuza emirimu gyayo mu pate. Naye kino kinneewunyisiza okulaba nti abavubuka tebalina bugumiikiriza tebawuliriza naye ng'ekituufu kyo kyekyo sente zaabwe tezajja eza levo ey'amagombolola ez'abavubuka eso naye nga zozo zinajja ekyo jajja mwe mtwala omukisa okutegeeza fenga bakaba Mpigi ebakugamba bakulimba bakaba NRM muntu sibamani kawesi bya Rwanda sibamani kawesi anokuza NRM kutikira kikoze fenga bakuga NRM yali yagwawo kawesi najja kuza NRM kutiko era kuziba His Excellency nasima kawesi Wait.